This program contains content that may not be suitable for viewers under the age of 18. Viewer discretion is advised. Mbadde ka interview kalungi mama Black Man we nolinga byakulya naye mukwano badde nyinamu obuzibuzibu nyina wenjagala okulaga wano speed naye bwe nagenda n'emmotoka nga nekoze delivery ekisajja kino tekigenda kumpa okyekola delivery kannekola delivery naye ndakola nti naye wa boda wa wano mukyanja wano ate ffe tukyabikola ebyo maye mujja ne musula eri essonde ne mulowooza nti zimanyi n'okuba nowa boda wange kubanga obutuufu ngenda kuleka wano emmotoka naye kati waalifunye omuntu gwokubira najja nanona speed afe wano tukozesa ride now app ogimanyi ride now ofunirako genda wano genda ku Apple Store teekamu ride now ogirabye yiiyo ebintu byabwe dakiika bbiri nga bangi nga bakufunye dda kati omusajja mugenda kumunyamunyamu nyamunyamu luseke nyamunyamu sawa yakwekola delivery omwana ow'obuwala nga this is nice wetwale dakiika nga bbiri kati owa bodawo wuuno maama nga ayanguye azze mangu anti gye bayita ride now owaayo omukyalo ono nedda mukwano otuula mabega mwamanyira okugiraba oti muwereyo lumenti yino oyambale saagala okube mutwe wansi omutwe mwaye gwe gutambuza food for the soul nansooke gitwale ku delivery kwano tugende bose omutuusa bulungi eyo ngambako ng'otuuse ekyo kye bayita ride now let's ride namwe abavubuka mu nsi muno muganye okuwasa ffe ekituluma ku bawuulu kiri kimu mwegatta ekiro nga temwagaana okuwasa lwaki munyumirwa bayiga obukyafu alisilaamu nadiifu falyatanaddafu fainnahu la yadkhulu ljanna illa nadiifu obusiraamu buyonjo teri agenda kuyingira jjana okujjako nga muki temwagala kunaaba abawuulu waki temwagala kunaaba abawuulu we balwa nnyo mu buwuulu bayiga okulya ennyo salamu alaikum ogwo omuze gulumba abawuulu anti ssebo mu bulumu gye musula tumanyiyo bulumu gye musula bulumu bw'abawuulu mwayiga nti bakoma sitoovu ekikubisa amagi 8 mu kikopo kimu n'ogasiika ku gaasi wayiga we bateekako gaasi mugende mu bitanda ebiri mu mayumba agasulamu abawuulu wansi w'ebitanda ebyo waliyo obuveera omusanga mu kiro ajjeeko ettaala anuuna akakomanda anuuna kanuuni kasita akamala ng'asuula kaveera wansi balina obuceere buno bwe bali abawuulu babutunda ku makubo n'agula n'agenda n'akaceere ako mu kaveera ka 3,000 nga kalimu ekijanjaalo n'ajjako ettaala anuuna kanuuni n'asuula akaveera mu kitanda n'omusanga nga ebintu ebiri mu nnyumba ewaka mulimu abaswani mulimu ebikopo naye nga bw'ajja n'anywera mu kikopo takyoza bw'alira ku swaani tajooza amala kubimalawo byonna n'akasa nti biddugadde ate kasemala okuddugala n'akomawo ng'asitudde supu w'emmamba mu kaveera ne mawogo n'ajja n'ayozaako byagenda okuliiramu olwaleero mwabawunya ne ku ngoye bwe muti imwe awunya ku lugoye bw'ati nalu tewaddugadde bulungi n'aluddamu. Hi, this is Kasuku. You must be wondering, how did I get here? I'm here to tell you about Delta Cash. Basangwano anali ekizime kiriko Children's Clinic ku level 2 wogenda okubeera nga obasanga bagabaloni okuva ku $2.2 paka ku $5 naye bo bakugamba nti tebaagala kyapa tebaagala sima ya kinno baagala logbook emmotoka yosigala ogivuga kasitoka kasante eri mu mannyago ng'oleeta logbook mu mannyago ng'oleeta bank statement tulabe sente zo zitambula zitya ng'oleeta ne national ID kasita tumala obitunulamu bagamba nti wakati wa 2 and 12 hours sente zo obeera oziyina nga zigudde ku account
ng'ogenda abasuubuzi mugamba Kasuku URA emisolo gitulemye okukiriyalinga ebintu babikwatidde China osobola okuba ng'oli eyo ng'ogamba nti waliyo ate akaana kankutte njagala ndyerooni nkatwale wa Dubai ng'omanyi nti zijja olina diiru z'ogamba essaawa olina kakola ki jangu wano enaalya ku Delta Cash osobola ogenda ne ku website yaabwe www.deltacash.ug n'ojjulizaamu awo nga tozze wano byonna n'obeera ng'obijjulizaamu awo ate akasente ne kasobola okubeera nga kakusanga ku akawunti yo gy'oli emunaavaawo era Kasuku toyambye eggwanga lino obeera mu bya kisiru kati mbaleetedde Delta Cash bwe munaagaana owulira ffe tunaabeerawo banyumyako nti mwaggwamu wabi si wabi. Shukra Herbal Solutions ekatwe beba kugumu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo nga bakozesa eddagala ly'obutonde. Gw'atawaanyizibwa infection jangu ofune infection pills mu bunnambiro. Gw'omukyala ayagala okuseereza erigenda emugga jangu ofune ka wet and sweet ne ka mosquat owone okwogerwako nti emmere gy'ofumba yeesirira ate gwe ataakyalira nsiko. Twakukoleddeyo ka pulling oil wabula tulina n'akasenge akateeketeeka obulungi omuli ne basenge abakugu okukuyambako. Nawe omukyala ayagala okukola kibiini bw'aguuga twakoleddeyo ka clit oil k'osobola okweyunira. Omusajja gw'ofuna yadduka tulinawo kaggoonya abenga kuggwe kwafiira wabula Shukra yakoleddeyo ne ka superlock oba kayite nkusibidde awo. Ate ggwe omwami ayagala okuwangaala mu kisaawe Shukra yakuleetedde ka stamina booster ne ka strongman wamma bakutende nti omupiira gw'osamba tegwetaagako VAR. Ate n'ekyenjawulo gw'atayagala byamasabo naye ng'otawaanyizibwa amajinni oba ng'okozesebwa by'otategeera jangu ku Shukra Herbal Solutions tulina Shaitwan Killer, Zait Zaitun, tulina Mukaali, Perfume Majimuwa, weesiiga eddogo n'amajinni ne bigenda byonna ojja kubisanga ku Shukra Herbal Solutions. Tusangibwa e Katwe kumpi ne Pure Waragi. Osobola okutukubirako ku noti 751 484 43 oba noti 777 74 85 73. Shukra Pure Herbal Solutions. Ale ruzungu kade kazuku tujikole sawa namba ruzungu. Ruzungu tugenda muza kujere kutoka ntoko ndimbuzi ndyafuno arabura babaddi abakyala wale somuyomba nyembuto katonda ya chembuto genda weji waminge yabaweereza buno bukeke obutini singa babu mutwale bamusonseka mukamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo. Kibwa alina guno omuggo gwa Musa wayitista premium detergent. Waliwo wanagambye ebola y'akasajja kasendi kalimba bannange. Esendi bannange. Yes, good morning and welcome to yet another edition of Kasuku Live. Oba leero nzigalewo benti. Waliwo ebintu ebimu ebyannema kyekino kyekisooka ekyokulala saagala nnyo kwambala jampa yagala nnyo nensigala plain yogurt enkofiira nazo zannema ne galubindi ebyo ebintu bibiri oba bisatu oba bina sibigenda nnyo era galubindi nzambalako katini nendeka awo ebisigaye ntugenda mu maaso. But yeah, good morning, I hope you guys are doing well. Kansuubire nti obulamu butambulira ddala bulungi. Mugamba mutya abateesa Abannayuganda muteesa nolaba abantu nga bali wali bafa oli ateesa nomugamba obaye waliwo yanga nti Kasuku wagamba nti abantu bateesa gwe ng'oteesa. I'm qualified too. A man does not have even a degree. He's airing his opinion. Just to have a diploma. Kati balina ebintu bye beekalizaamu ennaku zino. Kasuku mulowooza nti okusoma twandibadde tukujjawo. Lwaki bateekawo qualifications ezo nti okufuna ekifo beekiti. We cannot rule out nti waliyo abasomye abatategeera oba bakola ebintu ebitategeereka, but benchmark ensi gye yateekawo yeeyo
Yensoka lwaki olaba nti yes osiba oyogera waliyo omusajja ajjanjaba sukaali akola baati naye akukuta bukukusi ayina okufuna certification emukkiriza okukola ki. So ne bino ebintu by'okuteesa okuwa endowoozayo tetujja kugamba nti buli omu ayina oggiwa no. Bantu abamu you leave it but for us we are qualified twasoma kuwa ndowooza zaffe. So osobola okugamba buli kyoyagala but that's it. I'm a man who has a certificate, a diploma, a degree and a master's in coming. So there can be so many things you want to talk to me about but you can't. So I see some people and the man was serious. Heavy the shallow. I said now. But these days, people say things, they get tired. They move on to the next item on the agenda. But that's that. Good morning. I hope you're doing well. Kampala enkuba ekedde tonya naye ensenene tezinnagwa. Ate nga guno omwezi gwe tulimu gwe bayita omusenene. Naye nga njagala okusooka okwebaza abakyala bonna weekend eno waliwo omusajja wange omukyala yazze naye ngamba nkedde ntyaba obudde nga bwakumakya nnyo mbozi eyo kanjireke mujja kunzijukiza njibawe later on kale tutandikiddewa nalabye mulya nnyama yabadde ku rale yadde launchinga BDA eya Makindye East ye Makindye East abona mugenda kunyoka nalabye Nuupu ya boycottinze NBS NBS ina debate zekola doza abantu Nuupu babagaye tebagendayo kubade golade ku ya Nansana Zambali teyalabise asobola kuba yadde n'emikolo gye naye natatisa okulaba jjukira juzi babagambako obulamu bw'ensi kati awo wetulaga wetuli muntu omugamba misana nti wantama omutunuulira n'omugamba nti sikwagala wantama olinga bbi n'ogenda mu maaso nakitegeera sikwagala wantama olinga bbi yes and you proceed with life. Hata chechi na kutukako abantu katwira okutunula tubagambako that you are a fool and an idiot. Yes. So kati ebintu Nuupu kyena jagalako kiri kimu enekola gyekolamu ebintu byayo oluusi naye nti affe tuli ku bantu they don't show up. So nalabye debate yabaddewo nalabye n'omusajja ono oba yali wa FDC oba akyaliyo mu FDC yali kukuba omwogezi waabwe oba deputy mwogezi waabwe naye ate yagenze Nansana oli adde yesimba Kampala Central Kaija akalulu kakabwa kalulu nze nkamanyi kalulu basobola okukakuwujja misana ng'olaba naye buno obululu bwe tugendamu twetaagayo omuntu akole epepa naddala outcomes zigenda kuba nkambwe abantu bagenda zirika nkibagambidde wano mugenda kulabako omuntu awangudde akalulu awantu mwewuunye okwate ku muntu ogambe ekiki ng'obadde tokisuubira kale akalulu kakyuka buli lunaku. So nalabe mulya nnyama naye gundi ono Sewanyana yayogera ebyo ebintu mbusima ya gundi mulema yabyogera ka video solo katufunirako ikatunonyeze mutyaba. By the way nze nina ekintu kimu ebintu mbiraba ku TikTok ennaku zino and by the way our TV stations bwe buzibu kati bwe muyina okwongeramu amaanyi kati ze nabirabawo nga biyitingana naye nga scrolling nzira waggulu simanyi waki TikTok yange unfortunately ebintu ebireeta wayiseewo ebbanga obeera oli awo mugenda olaba omuntu yakuvuma ate yakuvuma mu October noga ate yanvuma ddi ono kati olinda onoonya Sewanyana we yavumira oli. So naye tulage ewaawo sooka otuweewo tutandike
bannaffe abamu bwe tubeera mu kibuga nga b'oppositioni nga bo bawagira ebintu ebikyamu olw'okuba balowooza Lukwago tategeera. Naye twafuna omukisa okufuna Lord Mayor ategeera. Era babadde balowooza nti Kampala yeetaaga inginiya. Abo baali tebategeera bulungi. Kampala alimu abasuubuzi beetaaga inginiya. Kyogamba okulwanirira emisolo n'okugitegeera kyetaagisa inginiya. Kampala alimu ebintu bingi. Owa bodaboda weetaaga inginiya. Bw'obeera bakugoba weetaaga inginiya. Ani gwe basiiwaza ataasoma. Twaba bakiikirira mu Kampala tutegeera. Era wasanga omubaka wa Paalamenti ayogera ebitategeera mugobe. Kuba kakati gwali wano ow'ebiroola ebiri awo. Bananyini kisaawe kino bannabyamizannyo. Ate inginiya omwetaaza ki? Weetaaga muntu ategeera amateeka g'ettaka okulwanira ekisaawe kino. Weetaaga ategeera amateeka g'ebyentambula okulwanira entambula. Weetaaga omuntu ategeera amateeka g'ebyemisolo okulwanira emisolo emikkakamu mu Kampala. Kampala erina dipatimenti y'abayinginiya weri wali. Kyayagala tugamba mbona okusasula emisaala gy'abantu abakolera KCCA n'abasomesa abasawo malwaliro byetaaga inginiya tamanyi byakubala. So yoyo Sewanyana kati Munyanyama yamuzeemu yalose n'akwata Lord Mayor wali naye akantu Munyanyama ke yagambye awo mbu Sewanyana atubuulire lwaki mu kkomera ye yavaayo akaga Ssejjirinya ye nga mulwadde n'afa n'okufa. Nagamba Munyanyama by the way Makindi awo ngenda kuwagira Munyanyama. Munyanyama musajja wange edda ndoze emyaka nga 3 emabega namusankaawo ku Serena Kigo. Nambuye kasuku gamba otya nanjo kyayo nanga akasuku teekako mu nsawo. Nanga busewe yali ajja kubwa meeya. Nanga akasuku nzija kubwa meeya ne mga ngenda kuwagira. Yekyusa ate naga nti agenda eri Meya Munyanyama nkubuuzizaako nnyo ku makya g'olunaku olwaliro bw'olaba ka vidiyo kano 2:13:45 oteekako twemanyiiza be twesanga n'ompaayo kyompadde ne ku lwantambye era yaŋŋamba akasuku ena ke waalidde nti nedda nampaayo. So abantu ba Makindye East Meya Munyanyama mumulabiranga ddala kati Kampala nno ŋŋenda musakolinga be nti abantu be ŋŋenda owagira. Soko tekeyo Meya Munyanyama. Lero nga Lord Mayor tonayatula president nga n'omwana ono amanye enkyukakyuka mu 2021 watugambanga muli military forces tuteesa walonda ani gwolwo kubanga tewayatula president ng'ensi yonna esazeewo Kyagulanyi. Wayiseewo emyaka emirala 4 okuva 2021 nakati bakandidate batambudde eggwanga lyonna omwezi gumu n'ekitundu era obeera wooli mututeesa kati tebavumya gwe ekibuyabuya lwaki gwe okyesigako. Bagambye abantu abatannamanya nti Kyagulanyi yaleeta enkyukakyuka kati mu ggwanga ye mubuyabuya gwe lwaki okyesooka. nga tonnanenya Muwanga Kivumbi sooka ononye musajja wo gwe watumye ekigambo avume bali mwezi obulema bukijja nabwo. Bwenga ofuna opondo yakulanjanyisa ofuna opondo naye akuba omuntu ow'ekinaana. Bamukwata wano mu mbiriizi n'akabambu bamukutte wano nga bakwatawo batya. Our power.
gwe nkwasa nnyo empisa batulumba mutute balumba omusajja bali mwezo gyangu omusajja ono teyayagala olwakigwana bali mwezo teyayagala kulamulema n'otunulira omuntu fabakiriya wesije mbadde yatuwa ludo omusajja alina ebimotoka bya kasasiro alina ambulensi aweerera abaana buli kiseera akwata wano nga tannalumba ono atubuulira ekyali mu kkomera ye n'atafuna wadde enkovu sekirinya n'afa people power manyi amabulire manyi oluyombo lw'omukatale manyi olw'okumizigo ngendokayombe. So oyo meya mulya nnyama kati Kampala ayimiridde bwati woman MP Kampala ngenda kuwagira Shamimu Nanfuma independent ekijja kijje nyambuka naye ngwa naye bino ebyabakubi b'enduulu mwe munaamanya Kampala Central Luzi naye Luzi obulango bwe bwaweddeko ate Luzi gula emmeeza ya luseke nyamunyamu bantu alala bo badda mu mboozi sikyayagalira ddala mboozi MP Kampala Central ngenda wagira Luzi ngwa naye nyambuka naye naye Luzi emmeeza ya luseke nyamunyamu weefuula bize nenfubutuka waawo Makindye West Zahara Luyirika si yali yawo akwaliyo omwami ajja wano gwe tugenda okukolayo naye akantu Zahara simuwulizangako ali eyo mu bibye bw'anaatuuka kasitona anaamusookawo nja kuba eri then Makindye East si ye yamulya nnyama Nakawa West Yoweri Ssenyonyi Basekezi Bisekezi then wali ngenda kuwagira Waiswa Mufumbiro awo we walala West ayogedde mu Kampala Nalukola ngenda muwagira Nalukola she's my brother ngenda wagira Nalukola kwa Nalukola akalo lwako ngenda wagira Virginia Nasolo Lubaga South Lubaga North sina gwe mmanyi ali mu kalulu sinaayo n'omu gwe mmanyi eyo sina gwe mmanyi mu kalulu keeyo simanyi na constituency ya Lubaga North eriwa then mpagire Roy Semboga ngenda wagira Roy Kawempe North ngenda kuwagira Kawempe North ye ya Roy Nalukola ali muki Kawempe South ngenda wagira Roy Semboga ekijja kijje tunayisamu kati naffe twagala abantu abanatuga nti bwana Kasuku obadde otya kati saawa eno tunoonya speaker tetunnamulaba naye nga ku gaali ya speaker kuliko Dominic twalinga naye ku monitor tasobola adde okuga nti kankutwale bayina fitina ewa speaker owe nyini deputy speaker ye Alex ani musajja wange esagala bakanda kugamba Kasuku okola content mulungi nnyo nebawulira ndaja nanjagala naba speaker bangamba nkolera speaker njagala mpeeyo ku ssente tebasobola kuga nti why leero deputy speaker agenda kusanga speaker jangu tukukukuse bali awo batwagala tetuli bulungi nakamu kati naffe twabiganye byebyo nno kati awo nga tuvuddewo leero nno busitole tulina butini full figure yakoze full figure ku for you page nga toliiko my sister waddawa nga tetukyakulaba
Where did you go to? Yewe batugamba bakomawo di. Bakomawo bakole. Tumumisinga tunayiribyani. Amazima yali atuwa content. Oboli awo ku TikTok ogerera page ya Nkunda amutaddeyo. Nogaba notandikirawo. Okitegeera. So yavuddeyo n'ategeeza nti ebyomusango tebagugobanga. Mu musango ugenda mu High Court ngalo mu December. Fulufigo ogenda tegeera emisango kyeki. Bobo kyabiyita bya saga. Ojja mmanya wonootuukira ofuna justice. Yagala nti yetayagala sente, talina kyayagala, ayagala musango. Sina kaseka ngalo mu December. Yatuukayo gwawaabidde tajja labika. Babagambe lawyer waali omusango tugusindise January nga 31. Emisango begityo mututeereyo. Njagala mu nkooti nga bulungi manyi mugera ne mwasamirira nalaba oli asamira mu fayiro bagigoba bagoba yani. Toyawula kugamba nti fayiro bagitadde mu minute nogigoba ebintu biri byanjawulo. Nabagamba fayiro bagitadde mu minute. Mwavaayo twesange mu kooti ng'enaku z'omwezi 2 mu High Court. Enaku z'omwezi nga 1 January nga 1 February nga 1 guno mwezi ogujja guno December ono next month nga 1 twesange mu High Court wali waggulu olaba walinga kufeyawe hotelawo twesanga awo mu kooti December ono si January si February na December ono nga 1 kakati mbaddamu babekulu wakwata contract atuyite kolo tuyimba eruwero sente ziva mu sekutale jena agamba nti abayimbi bagenda kuyimbira mu regions sekutale jero si Kenzo sekutale jeno Richard Tadong ngagamba abayimbi bagenda kuyimbiranga mu regions ngabagamba naye of course yeyomu omanyi tatya kuwakula ntalo yavuddeyo n'ayambala bad black bukanzu ku nsonga za Brian White naye alina kyakola tayogera mannya so yayogedde ku muntu gwe tulowooza nti bad black noza kitambulizaawo n'abeera mukambwe simateyano naye bino bye bongeramu fulufiga obuzibu bwe nnina naawe byakwongeramu baana kintu ekyo kirekeraawo nze nkubuulira kwongeramu baana kwongeramu bantu bataliimu oyinza osanga bye byakkubya ne luli toteekamu muntu ataliimu bw'oba oyagala kulumba kasuku lumba kasuku toteekamu muntu ataliima bwe buzibu bwokka bwe tulina mu ggwanga lino sooka muteekeyo nga naye amuwa ebibye White mwe nabamusalira omusango mwe bamazi nabyo no mukazi yayenda yendedde yatatta abasajja mu maloji malaye ne wedde yakunkumuka etakyalina kasiba mu kamwa ezadde obwane tuzayidde olumbulege mbuze simanyi yankwaba esimanyi onyumiza baani gomala abasajja wakatira maloji gwe kakazi gwe kakazi kano kalifa lumba ekibannango ba mukazi ono alifa simanyi nti olinsooka okufa mukazi gwe njagala nkulabeko ng'oli mu keesi obulamu bwo nga buweddewo ng'oli ku zero nga buli muntu akwennyalanga n'ebizigo bikuweddeko wenna ovunze kwawatandisufuka green yali Brian White nga tego amunoonya yali Brian White akuwasadde badde mbakuba empiso esaba zino musalira ng'omusango Bible gatosalanga musango ne kusalirwa naye omuntu yenna gwe waloliddeko mu ngalo tewandi musalidde musango si gwe asalidde Brian White omusango mwenna temulina buli muntu ali ku podium tolina na lukusa lwogera ku Brian White mu bamasira mu bamasikini ya Mungu kiri ekirina omuntu ogulinnya engalama ekyo kimasikini ekyo kyobola Katonda akiwadde ekirwadde kyonna kirina eyo bakyalwa empanamazi bakyalwala ki Katonda akisasudde ekisajja ekyo kuba n'obwana bo oyo musajja Brian White yabuweererako akakakazi ak'embalabe yakajjanjabako of course ebyo bijja on a backdrop nti Bad Black yakola video n'avaayo n'ategeeza nti naye Brian White yamukozesaako
wabula bannange namugamba agenda akomererwe ebintu si byangu soko mututeereyo justice yasoka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma ffenna obuwala nga twabuvuma naye kati yasseemu Kalo tata wa Kalo omusajja mwavu talina kyanonya okugyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brian White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva gyendi nga yali antutewo ku musawo ne bannyambulula misana nno tukunga neeyambudde ndi ku mugga. Brian White killed the girl. Era I'm so happy nti agenda festinga justice ekyekigere kiramu. Yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu. Awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo. Yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandika okulwanirira abakyala bannaffe. Omukyala oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brian White afeesinga murder cases. Sacrificing people for riches. And my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata k'oyo omwana Karo. Kubanga nze Brian White yali antuteko mu ssabo. Nanyambulula naye nampa ssente naye yampa $10,000 nangwira tiketi nengende e Malaysia. Nze yampa ssente nazira yanzinamu omulundi gumu. Naye Karo batamutte. Owekitiibwa omulamuzi Kalo towummula. Omuzimu gwa Kalo teguwummula banange banganda za Kalo mugende muzikusa omuzimu gwa Kalo gugende gukwata omulamuzi asooka amusibe mu apa asooka awummuleko waanaaviirayo ng'ategedde nti oyavuwala n'oddamu n'onoonya ssente bulungi ffenna twayavuwala but are we sacrificing people tuyiya wano mbeera nzigyeko wiigi naatera otuuka ewaka. It's high time abakyala tuyimirire ne bakyala bannaffe. As we are waiting 21 November to stop domestic violence, to stop rape. Bannange abakazi bangi they are victim. Abakyala tuyimirire n'omukyala oyo maama Kalo as a parent, as a mother. Mukyala wa Brian White balina okubanga beekobaana ne batta oyo omwana because lwaki eddwaliro balemera Kalo era lwaki bamusanga mu mulongoosezza wakati bambi owekitiibwa omulamuzi ne judiciary tubeebaza nga tetunnagenda mu 21st November wetu stoppinga okwegatta ku bakyala mu nsi yonna abali mu kulwanirira eddembe abafeesinga domestic violence abafiiramu beba rapinga. We are all victim. Naye because nali mwavu nnyo nga sirina kiddako nakkiriza mbutu kwambulula ne bagula omwenge omuganda kati engeri nze gyendi omufere omubbi ne mbalimba nti lubaala nninnye Brian White yensonga lwaki yampa ssente. So Brian White ye yali amanyi nti kituufu ndiko lubaale ndiko omuzimu kubanga nabagamba bazzukulu mumpe ku mwenge nenkyusaawo eddoboozi kumbe yagwa ku mufere munne. So Brian White oyo omuwala abadde abeera mu maka ge ago nga mubeeramu ne mama w'abaana ate nga bonna abeebakako. For the worst scenario omuwala oyo ndabika baamuli obusente bwe nga balina muwunzika ku mutaka kubanga omulambo gw'omuwala nagulabye. Omuwala baakwata mukwate ne bamwokya. Brian White yali desperate. Omuwala yeetaaga justice yasooka n'akwata obuwala n'aburepinga ne buvaayo wano ku TV ne tubuvuma. Naye kati yasseemu Kalo tata wa Kalo omusajja mwavu talina kyanonya okuggyako abadde anoonya mutwalo ogwo ogulabirira omwana we. Brian White yatta oyo omuwala yamusacrificinga according to the ex okuva gyendi nga yali antutewo ku musawo ne bannyambulula misana nno tukunga neeyambudde ndi ku mugga. Brian White killed the girl. Era I'm so happy nti agenda festinga justice ekyekigere kiramu. Yabadde akola interview nga musanyufu kyokka bamutute mu kooti akuba enduulu. Awoza ba mafia. There is no mafia yamusindika akole essabo. Yessaawa abakyala ne wenkubadde ki tutandika okulwanirira abakyala bannaffe. Tutandika olwanirira abakyala
bannaffe omukyalo oyo maama w'oyo omwana ali mu bulumi. Brian White afacing murder cases, sacrificing people for riches. And my heart from the beginning ndi kusaidia akasajja ako katata k'oyo omwana Karo, kubanga nze Brian White yali antuteko mu ssabo nanyambulula naye nampa ssente, naye yampa $50 eza dola, nangwira tiketi nengende e Malaysia. Nze yampa ssente nazira yanzinamu omulundi gumu, naye Karo batamutte. Owekitiibwa omulamuzi Kalo towummula, omuzimu gwa Kalo teguwummula. Banange banganda za Kalo mugende muzikusa omuzimu gwa Kalo gugende gukwata omulamuzi asooka amusibemu apa, asooka awummuleko wanaaviirayo ng'ategedde nti oyavuwala n'oddamu n'onoonya ssente bulungi. Fena I'm so happy into government this time acting tubebaza nnyo judiciary team. Brian White yatoyo omuwala ne mukyala we. Nze sente za Brian White nazirya era mubala omu muba ex and I appreciate. Naye lwaki ngamba nti oyo omuwala bamusaddaaka? Nze Brian White olunaku lwe nasooka omulaba yagaana okunneebakako, n'antwala ew'omusamize we ku Bombo Road, ne banyambula n'ensigala bwereere mbu basooke bannaazeeko ebisiraani. Era mu bakazi actually mu ba celebrity Brian White be yayagala temuli bakazi be yawa ssente nganze oyo Eddie Kirabira akimanyi ne receipt yazibalaga nga nze namulyako miliyoni eziwera 10. So Brian White yantwala ku musawo we ne banyambula ne bannaaliza ku mugga. Era bansigadde nze namuyimbwa, director and co-founder I'm the director and founder of Namuyimbwa Women Development Initiative Uganda Limited. Abachala ju mbagala nnyo mwenna abachala. It was even too late. Narawo kiri azinga that I have to stand for women. Abachala kati mumanye munninanga kirabo. Brian White must face justice. Abasajja abakuba abakazi naye banaakundeetera tujja kunoonya bakusibe bwagwolinga emmana. Basajja mwe tubakoyo kuba abakazi, basajja mwe tubakoyo tulugunya abaana ab'obuwala mulinga amazzi. Justice gwejamu mu inbox yange ompeereko kabbaako olabe we ngendo katwala ku polisi tukasibe kafesinge justice. So Bad Black omulabye, nina abasajja bange abali ku podium beekozeemu omulimu, bagenda kuba beesondamu akasente n'ebintu. Bantegeeza nti Brian White bamutwala e Luzira, nozo ebaava awaawo ne bamukomyawo emisango ne bagimusomera mbu ne bamutwala e Luzira. So nti gyali. So waliwo ttiimu yaliko, sijja kwogera mannya, yaliko abamu ku bamemba abaali ku foundation biseera ebyo Brian White. Ekituufu kyo kiriba ekiti, Brian White yayamba abantu, yabayambira ddala, beyawaayo kyeyabawa, beyakwatirako kyakatya, abantu bamuzimbamu amayumba, abantu bamugulamu ettaka. That we can never rule out. But now this happened. And it is what it is. It is what it is. Obulamu bwebwo. So besonzeemu bali mu kwesondamu kasente, balabe ngeri gye basobola okubeera nti bamuyambamu n'ebisigadde. Bisigadde tujja birabira eyo. So yeyo embeera eri awo. Mukwano gwaffe OS Suna yasoose eggulo n'agamba Bobby alina abamwetoolodde, era abamwetoolodde abamu bakyamu, n'akolayo awo n'akayimba n'akamuzannyira awo. Wakalabye yekayimba ku soko kateekeyo awo mutyaba. Mr. Bobby Wine kana akayimba ngakuweereza direct. Abamu ku bantu boolina ssebo tolowooza nti naawe olina abantu bangi bakuli awo bakukenekanga nkwenge we bati obalina abakukenekanga enkwenga abamu bakulina ku lusegere. Luliwo olujja kiraba naye abalabe tulaba nabo ne mayumba gaffe tulya nabo ebibaawo kati kana akayimba nkaweereza Mr. Bobby Wine gwe kennyini. Zirina mbwa
Mbeko. AI. Oh. Yeah. Singa nani sola. Nani kude kusine neoko me walala. Obamo kamanda sola. Desuna na kule shtonde echlala. Ubanga bantu. Begende ni sami segende kwese mumali bagende da. Bakuka babula bamazimane bakwame sonyite bawe nai. Oyo boy dana ye boy wali boyamba. Siye sojo lunda. Tiwoli kwa weni kwa Bobi wa buke. Aliwa nechitaipi nzigambu nonya masanyalazi nange ngalina sebaganga agamala matono tono kubanga botunulire kyabadde kushoya muganda wange mutso wange Becky wine wabadde ebintu bingi ebyagenze mu maaso naye trading kakati oba ntya ekikulu nze ndi kufa page yo so kati obufafa kati yagenze obuuza omukulu mukulu yasoose Gaana sajja bakola ebintu kati ennaku zino bye byenkugambye nti omuntu olina omutunuulira n'omutunuulira mu feesi n'omugamba nti nnyoko wantama eyo gye tulaga okitegedde. Of course people have mixed reactions about what happened, but I think olugero lw'Abaganda nti kyerabirwa kyogedde always comes into play. You need to sympathize sometime with Bobi Wine. Buli muntu avaayo amubashinga. Oli kasitafu nayo akakisa akatulayo n'omuntu mu gavumenti obaani oli n'avaayo n'amuwa ebibye. Okitegedde. Ate be bamusanga aye ne baagala okukola ki? Okubongako. Ndabye Kyamagera ataddeyo wano posti ye mpitirivu mpanvu to that effect. Yagitaddeyo ndowooza eggulo n'agamba to those lamenting that Bobi Wine did not shake hands with Suna must be reminded of a timeless truth. Leadership is not measured by how many hands you touch, but by how many traps you refuse to fall into. There are individuals in our society who have perfected the art of masquerading, smiling in public, while spitting venom in private. Banji. Their tongues drip with honey, yet their intentions crawl with serpents. To demand that a leader must embrace every hand, including the one known to strike in broad daylight, is to trivialize wisdom and glorify naivety. Not every hand extended is a gesture of peace. Some are invitations to downfall. Bobi Wine is not a machine, he is human, but he is not a foolish human. He carries scars of betrayal, bruises of deception, and the memory of those who weaponized the proximity. A wise man learns to discern between a handshake of unity and a handshake of hypocrisy. Let the critics be reminded, even Jesus Christ did not shake every hand. Even Mandela avoided certain tables. Even Nyerere, Nkrumah, and Lumumba refused to certain embraces. Why? Because leadership requires the courage to say no, even when the crowd expects a yes. So before you crucify Kyagulanyi for refusing a handshake, ask yourself, is leadership the art of pleasing everyone or the discipline of knowing who must be kept at arm's length? In African wisdom we say, a man who shakes every hand eventually shakes the hand that buries him. Therefore, do not mistake restraint for arrogance. Do not mislabel discernment as pride. And do not waste your breath attacking a man for simply remembering that some snakes have learned to walk upright. That was Uncle Chams. Ebigambo bya Uncle Chams. Yamuwaddawo. Fene tugamba okay. But I think mu society yaffe gye tulimu ennaku zino, sometimes naffe ng'Abannayuganda we don't read between the lines. Okitegeera. Omuntu nze kati nze nagamba abantu nze sefasa abantu mu public sikyakisobola kikola ne bwe tubanga tubadde tuli wano ffenna bemmanya nti kati okyuse level zirinnye, nzikiriza nti level zirinnye, nenzikiriza nti kansooke mbeeko wenkulabira
benkusanga eno one on one sikyagala kakasa bantu nti oyo mumanyi okitegedde ye embeera neeryawo so soona ka video katuteereyo byadda jjo okukwata mu ngalo ogwasoose gwokubiri ne bamala ne bamubongako naye ate waliwo ne kali ka video yayogera bwe mulangira Kyagulanyi yandikoze bwati ne bwati kuba kwerabira oluusi so ye okataddeyo njagala kuyimba mulinnya Bobi wano njagala tuyimba mufena labyo gyomba Bobi emala labyo gyomba Bobi emala nzagala mulala labyo Bobi wine emala uyo bisebije kwagaliza yakaluyerere mukama ko gwekulagira ng'omulangira kwamba mukamaawo nkulagira mu bunnambiro kwata ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi kijje ku profile yo stupid kijeko kubanga oli musiru nnyo emirundi 10 kakati a few moments later ye embeera nga bweyimiridde but life goes on abantu bagamba nnyo don't fight hard to prove yourself ebyo ebintu nze kati ebbanga lyembaddewo ffe edda twabeeranga awo nja ku example kati nga ba Captain Mukola okay Captain Mukola was a humble man those days I don't know about these days but he was a humble man nga ye Mukola baakusanga nga akumanya akubuuza ne wali abantu abamu mu government nga wanakulaga nti come to my office n'olyoka obona kyakyeva olaba nze omuntu yenna aŋŋamba nti jangu mu office yange tandabako nkusanze wano buli kyenjagala okwogera tukyogerere wano kiringa boolaba omuntu omumanyi bulungi n'atandika nti mpandiikirayo ka proposal sikawandiika eyo nga mmanya kiganye kuba nkimanyi bulungi nti waliyo abatudde mu bifo ebimu mu gavumenti waliyo ayingira nga ne proposal tagiina n'akunnyonnyola bw'olaba woofuniramu gwe wennyininyini n'ogamba ba assistant bo ne bagiwandiika ne mumuyita giyitamu simufulumya ssente kati ffe ssebo wandika proposal deno nkikunnyonnyodde kitegeere sekyayingira ofiisi z'abantu bw'oba tosobola kukitegeerera wano kireke leave it so yeyo embeera nno bannange naye n'ekirala abantu mulekeraawo okwesiba ku bantu ekyo kibagamba nnyo mulekeraawo stop seeking validation mulekeraawo okwesiba ku bantu master the art of having a seat and you have a beer yes abantu nkibagamba nnyo mweyigirize abawala muli eyo abalenzi abavubuka weeyigirize okubaamu n'ennusu 50,000 n'ogenda n'ogula ka juice n'otuula wansi n'okanywa n'oteeka obuntu mu matu buno bayita earpods buteeke mu matu teekako Netflix yo wano teekako TikTok olabe kasuku mwemanyiize obuteesiba ku bantu mwesibye ku bantu ne bafuula ekitagasa stop seeking validation there is more to life me there are days I just go and sit somewhere I have a drink abavubuka bali eyo n'agenda mu Airbnb n'ayita ekiwala ekyamabina nekitambulawo nga kiri bwereere tagenda nakirya bwe kiyitawo kiddodo kigenda bekidda bw'alaba amabina bayina wano bereya gwomanye essanyu eriri mu bulamu oyina kibereya kiri wano kinyogoga ekyana kikukooneramu bukoonezi n'okigamba sooka oggyeko engoye ne kibeera mu ruumu nga kyonna kiri bwereere bw'olaba ebbeere bw'olaba amabina bekiganyenyanyenyamu n'ogipopinga essanyu eribeera awo omwana n'omugaa nti weebakaawo n'omuyiwako bereya n'amukulukuta n'omumunywerako eno wansi omanye
nobeereyo mirembe jo osheged omwana yabbere yakubbere boti n'omunywere no kunywa ntonobanga obulamu n'owuliranga bulala naye abantu bamala obudde baagala tukakasa fe bakakasa tetubiriiko weesibye ku bantu abantu tebakuliiko funa sente zo keno ogulaako ennyanja edda nga nkyasoma ku standard high nga tulina wetugula obwennyanja bwabeeranga wa 1500 bakakuwa kaakava be kati mu flampen ne bakuwerako muwogo n'otula n'okalyanga kocha n'oyiwayo royo vodika sine 5 nga wala gitumunywa nga kocha n'olirako muwogo n'owulira nga n'ogenda ne weebaka mu mirembe. Find peace. Mulekerawo okwesiba ku bantu. Stop seeking validation. Nze sobola kwesiba ku bantu. Nze olaba ne babeera kyamagero be musanga mu bantu era mugamba bugambi kastajja nanga ati awayo kasuku sebo gye baleko awo nga tutandika abantu tomanyi be yasuze abantu batukoowa dda nze mirundi mingi mbaddeko musaako nga Bobi Wine waali amanyi naye mbeera mabega kuba nyiza okuba ninawe nayogerera ekintu nensimatuka oba nga nali serious nakyogera nga nzija kabankuba omwenda gwa sayimo nze mutabani wa Namukasa okufa nennyingira ettaka basi kyazze bageze so obeera eno nokkiriza no bwali bayitawo nayagala okubuuzako nakubuuzaako kuba takyali levo zaffe temwesiba ku bantu oli ayitawo mwanyumyanga naye kati MP ozze omugwirana ati alina gyali levo ndala maybe even having a diplomatic passport go find a slim kawala katiribe kati bokwate no owulira akagumba neno kalina otubeere tule okagambe please come funa omusajja omugambe jangu tutuulemu wano omusajja akuyiteko baati mu ruumu ng'ali bwereere bwolaba ssemanengene essanyu waliwo ebintu ebituwa essanyu naye mwesiba kubi fucking shit. Kati nga tuwunziko va wano Chosen Becky aina group gye balimu gye yakola ey'okusonda emikolo nonno yasinga oleeta ssente bantu bali bweru eyo wawawa yapostinze eggulo jjukira baakyala kati nti okwanjula kubadde kulina bbeerawo nkya ku Lwokubiri kati nadde ndi awo eggulo ng'omwana ansukumira nga ngamba hello Kuku, I have Lugambo for you. Chosen Becky's function was stopped. It's not going to happen on Tuesday as it was planned. Konze by who and why? She has just informed us right now. Nemugamba alimba. Nanga she has not gone deep, but she has told us that in the group. Era nemugamba nti Chosen Becky ayagala mawulire twogere ku mukolo gwe. Message ye yino. I'm sorry for the late reply. I had some issues which are personal. I want to thank everyone that has helped me in this and all that has been supportive. I don't take it for granted. You have shown me love and I appreciate my sweet people. You all owe me lots and lots. However, I'm here to inform everyone that I'm so sorry our function was stopped and will not happen due to personal reasons. I'm so sorry for this big disappointment. It hurts and I'm in pain, but I'm deeply so sorry. Thanks to everyone. Have a great day. Nangamba, that's what she sent in the group. Nanga, the function has been cancelled and Maziga just choka they had started decorating Nyira events. But bafunye Nyira events. Ala basajja bali mu kasasiro. Buli wesanga emotoka ya kasasiro. Ne bakuba enduulu ne kasuku nembagalako kimu bakola abavubuka bakola n'olyoka osanga ekiwala ne kiryoka kikugamba baluyi ku mamwa kiridde ssente z'omwana be kimunafuya baluyi ku mamwa nonsense.
So gwe omukolo gwa Chosen Becky mbuteguliyo. We are wait to see. Oba ambadi oba tokability omanyi gundi yakoze interview. Ani ono musajja afo w'omuceere Amir oba interview yamuyuguumiza simanyi. Akijjukira Amir alina kawondo new model business etambula ennyumba etambula yiyo yasereka n'okuggala naggala banaatera yingira oba anti Amir yagambye nti nali nja muwasa oba Chosen Becky omutwe gwamuwonze n'agamba bannaaye oba kyekyo oba si kyekyo tetumanyi kyabaddewo naye yagamba nze maama yankuza tebankuzakuza bye nnina byesiga. Omwana yangamba bakayita tiiriisa bunga kakutteko kati tosigala kyekimu. Waliyo omuwala gw'osanga nga waladdeko mutyaba wali osazeko omuwala nga tamanyina kuleekaana. Hi Mutyaba, how are you? Nanga oli bulungi. Waliyo abakazi waliwo omuganda wange yayira mukazi we naye nga bantamaatama dda. Omukazi nga yeekola ebintu banaye hani obulamu bulungi n'alyoka aleeta emmere. Mugamba bannaye ku ssaawa nnyezi ekiro ekibaleese emmere eno yonna omukazi ng'aleeta emmere n'aleeta juisi tulinga ali ku bufe. Omukazi nga tosobola mukyawa. Hani omusajja aba atudde ali emmere omukyala amutudde wano bamukwatakwata eno mu nviiri amukuttekutte mu matu. Bebbi oli bulungi olunaku lwabadde lutya? Ne ngamba ye bannange naye bannaye ng'omusajja byayagala. Mukazi nga balina ositulamu ku muganda wange n'amusitulamu hallo oli bulungi mwayagala kuwulira oba akyaliwo. Kalabika ke ka Chosen Becky ako kayinza oko banange ayo oli bulungi obulamu bugamba butya bakola ebintu noganza bwakatuuka mu kisenge okyusa ngoye najja nga yenna neyeyambulira mu maaso galaga no you want this first or you first eat ogamba that first I want that first so kozi nyebutulebe ekiddagala naye naye emikolo gyatabuse. Naye Chosen Becky katukusabire Chosen Becky mapenzi alinga Mutyaba. Mutyaba kakantu kokola noyimirira emabega wa mukyalawo nga bwe mwekwata ka video muli mabega baati ye yakutte omunuunanuna eno ku nsingo kiba kifumu fumu lyeri baliko sombowa wakalabye akantu akati yo paati bw'omala jenkiriza tutereddeyo video oba mwabaddewa bw'omala oku editing ekyo nga tonna bya uploadinga njagala ompe akantu ako nze ngenda okukateekamu efulume kasitooka jjamu booti gwe ng'owedde baali ku show ya ono omusajja yani Craig David n'alongola esi yaŋŋamba wanuuna ensingo y'omukazi n'atuuka okuvaamu amazzi Jenkins atereddeyo ka video era nga mwabizzeemu naye mweyagadde but mweyagale nga mukyasobola essaawa yonna ekiwala ky'amabi nakikubba. Nze nkubuulira biri wano mini box era nze Mutyaba mulya waliwo omuwala yampereza message hallo Mutyaba mu WhatsApp yange ne mugamba hallo how are you nanga Mutyaba how are you nampeereza ebifaananyi bye ngenda bikulaga nangamba nze Mutyaba nkulya nasigadde nze Mutyaba ne mga can we meet ebintu byesi byewonyisa bulijjo abasajja baliira ku nze kati saawa eno nze ngenda oliira ku Mutyaba naye kibigi mafaati nja kireeta nkikugabire bukolokolo nga nti Mutyaba yoyo gwe noomanya nze nkwate ka video nga we Jenkins bwayi Jenkins ndowooza olaba Mutyaba byalimu yajja okukateeka ku Instagram ye mukyalawo gy'anaabirabira naye nga amapenzi go mugakutte Mutyaba omusajja
gwe oma bali ku hotel mutyaba mwatandise hotel Jesus kale byebyo nno bannange mubeere bulungi mweraba. The views expressed on Kasuku Live do not reflect those of the host, producers, or management. They are solely of individuals providing them and do not represent or reflect the official policy or position of this YouTube channel. abakyala wereso omwiramba inyembuto katonda yekyembuto genda wegiwaminge yabaweereza buno bukeeke obutini singa baabumutwale bamumusonseka mu kamwa bwonna n'abufulumiza mu nnyindo kibwa alina guno omuggo gwa musa wayitista premium detergent waliwo wanagambye embunda y'akasajja kasendi kalimba bannange esendi bannange